Tubadde tukyalimiranga na bibobe Chris Evans ye ng'ali mu ssanyu anti bamututedda nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nenkwebaza gwe SMX Media Queen and King bambi webale nnyo webale ddala gwe subscribe ngedda ku SMX Media nange nsigalawo okubeera nga mbaweereza nawe tanakubeera nga subscribinga onyige notification bell eyo nga buli weteekawo story gwe asooka okubeera nga agifunako wano ku SMX Media nkutegeeza nti tusobola buli nnyo okubeera nga tukulangira business yogoye na business nga wandyagadde okubeera nga tugikulangira tukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere nga otambula ne bannaffe abasumulula Herbal Products bakugamba nti bannaffe abasumulula Herbal Products abakutuusako products z'omu kisenge ziri 100% nakyo bakugamba bazze okubeera nga bakuwonya ebikerendakenda n'ebisirapu ebinaakuleetera side effects naddala gw'omukyala ng'omirambo ofuna amazzi bakugamba nti eriyo omukyala nabukalu just weetaaga eddagala ligenda okusumulula emisuwa osobole okubeera nga ofuna amazzi nga bakyala banyo kyekimu ne ku basajja teriyo omusajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja wabula obeera weetaaga eddagala ligenda osumulula emisuwa gyo osobola okubeera nga performinga nga basajja banno bakubireko ku enamba y'essimu bajja soba bulungi nnyo okukuleetera order wonna wonoobeera oli. Yes, Chris Evans ssanyu jerere ku makya g'olunaku olwaleero zibadde ziwera awo ssaawa nga 8 wakati bw'amalya g'ekyemisana mwana wattu ebifaananyi bitandika okubeera nga biyitingana ku social media platforms ez'enjawulo nga biraga nti Chris Evans bamututedda kyokka ate nga tubadde tukimanyi bulungi nnyo nti Chris Evans oluyimba lwe yasemba okubeera ng'akola ye ne Bata ebifaananyi ne byayitingana ne biva ne mu bifaananyi ne batandika okubeera nga bakola mu ngeri y'okwera nga bapromotinga oluyimba lwabwe nga Bata agamba bulungi nnyo Chris Evans uwe nga ne Chris Evans omutuuka akagamba Bata uwe kaakati ebifaananyi biri mu kubeera nga biyitingana ku social media platforms ez'enjawulo byebyo Chris Evans ngalaga bamutaddeko akawuta ali ne mwana muwala wentunuulidde ebyo ebifaananyi n'abantu ababisindikidde nga baŋŋamba SMX kikyolowooza ku ebyo ebifaananyi nze ng'omuntu ngenda sooka bagamba mbwe yeyinza okubeera nga video shoot y'oluyimba lwa Chris Evans ekisookera ddala Chris Evans aluddeyo okubeera nga afulumya akayimba so ebifaananyi byo webeera bivuddeyo that means ye time Chris Evans okubeera nga afulumya oluyimba singa badde akati oluyimba mu wiiki ng'emu 2 oba mwezi gumu emabega twandirowoozaamu nabyandibanga byaddaala naye ngenda kutegeeza okusinziira ku nze SMX yandibeera nga ashootinga luyimba olw'ensonga zino eno wammanga sagala kuwa opinion yange sikuwadde ensonga egenderako esookera ddala yes proposal osobola ogikolera wantu wonna wonna woyagadde okubeera nga ogikolera naddala webeera nga ya surprise ezisinga that is if geno ya surprise ate nera still proposal kizibu gamba mukyala munya tugenda ku dinner date bulungi nnyo awo mukyala wasobola okwambalira obulungi naye yekolako then non proposing mu kifo ekiringa awo genze out n'owasigadde ne kati ate omukyala toyinza mugamba ku kaliba ya Chris Brown oli anemuyita Chris Brown Chris Evans olinnya amayinja toyinza mugamba ku kaliba ya Chris Evans mbu tugende out omukyala asooke naanike bulungi nnyo nga wayambadde ashanane then olyoka ate omutwale mu baasi kubanga otunulira obulungi ebifaananyi biraga bali mu baasi okitegera bulungi nnyo so Chris Evans abeera na reason yonna yonna eteeka mukyala mu baasi then amuwe surprise proposal asooka amuteekeko akaweta oba ekyo kitegerekese bulungi amakulu mu kyo wabeera nga Chris Evans agenda proposingira omukyala mu baasi kibeera kizibu tu n'omukyala n'okubeera nga tayambadde nga waalabika singa abadde mu kifo nga kya bbeeyi ng'eringa hotel kisobola otegereka mbu yamulimba erimye tugenda ku dinner date oba tugenda kalanki n'asooka amuproposingira naye nga bali mu baasi nga woogiraba bali mu baasi mulimu n'abantu abala amakulu mu kyo ngenda concludinga ngamba mbu eyo yandibeera nga video shoot kale katulindeko amaziga Bata gagenda okubeera nga akaba oluvannyuma lw'okumukubako ekibaati naffe tulina osigala nga tuposhinga ekintu nga bwe kitambula mbu afunyeeyo omulala wadde wano ku SMX Media ffe tukuwa opinion ey'amazima n'obwenkanya gwayagala bambi subscribe nga ffe tubeera ne updates buli lunaku buli saa story gira tugikolera esinga okukola ekikulu stories zaffe tuzikombatinga zibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi